maritime surveillance aircraft eyeggwanga eriyitibwa United States of America eyongedde akasatiro munda mu ggwanga lino era nga tutegedde nti eno copy oba simplified version ey'ennyonyi y'Amerika ekozesebwa ennyo okubega gye bayita P-8A company ya Boeing yagenda maaso nuko bikanti atulirize egikola ebyo ogenda kuba obitegeera maaso eyo naye amawulire amavannyuma ge tugenda maaso nuko bikanti tulina akaseera kano kyaddaaki omwogezi w'amagye g'eggwanga lino Felix Kuraije bw'atagenze maaso nuko bikanti akakasizza n'agamba okusinziira ku gaaliwo amawulire gategeezezza nti United States spy plane ennyonyi y'eggwanga erya America ng'omulimu gwayo okubega eyagenda maaso n'okuba nti yaviolatinga airspace y'eggwanga lino kati amawulire ge tulina gaagano gategeezezza nti ebyo bifaananyi baabikuba Abamerika babirina kaakati mu archive babirina mu galale bakuba besi z'amagye ga UPDF ezisangibwa kumpi n'eggwanga erya Congo besi z'amagye ga UPDF eziri okumpi n'eggwanga erya Congo Abamerika baazikuba ebifaananyi ne bagenda nabyo bagambye nti kati babirina mu galleries zaabwe e Pentagon ne ku kitebe e Djibouti kakati era amawulire gagenze maaso nuko bikanti gategeezezza nti ng'oggyeko mu America atuliriza okubanga besi ez'amagye ga UPDF ezisangibwa mu bugwanjuba obw'eggwanga nti ezikuba ebifaananyi ate era ndi Abamerika bano wakati mu kubega mission gye babaddeko baakuba n'enzizi ez'amafuta ebifaananyi nabyo babirina mu galale enzizi z'amafuta atuliriza baazikuba ebifaananyi omwogezi w'amagye Brigadier Felix Kuraije bw'ati agenze maaso nuko bikanti akakasizza bino n'agamba nti byonna byabadde omwezi gwe tugenze maaso nuko bikanti tukomekkereze omwezi ogwo gwa Desemba ennyonyi ya America ereese akasatiro munda mu ggwanga lino yeyo gye bayita Bombardier Challenger 604 nga namba ey'emabega eri N991 era tutegeezezzaako nti eno ebitundu eby'ekasese bondi bujo n'ebitundu eby'ebbeni gyegenda maaso nuko bikanti yeeriisa enkuuli n'ekuba ebifaananyi ebiwerako nti enzizi z'amafuta kaakati ne beses ez'amagye ga UPDF nga bwe nkugambye Amerika bamanyi webiri kakati gusinze ku Kuraije agambye nti akaseera kano mata eno oba ensonga eno is being handled at the highest level abagihandolinze bebo bennyini ku mutendera ogwa waggulu abasemberayo ddala ababedde b'eggwanga lino bali mu kwetegereza mu America waayi mu America lwaki wali okuba byaki kakati jjukira nti mu byonna ebigenda mu maaso UPDF eyina egira UPDF liyina atuliriza bases munda mu bitundu ebyo ebyekasese ne bundi bujo wano basinzira ogenda maaso n'okufaafagana abasajja ba ADF abali munda mu ggwanga eryitibwa erya DR Congo Uganda yeebuuza nti lwaki America yandibadde akuba ebifaananyi bino ebya bases ezimu ezatandikibwawo ate nga za kyama ne zigenda maaso nuko bikanti zikubwa ebifaananyi America abalaka ki Omumerika wagira ADF kiki kakati atuliriza tebinaggwa okusinzira ku ladda ebyuma bya Uganda sio Uganda ine ebyuma toginyooma togiraba n'oginyooma ebyuma bya Uganda ladda eggwanga lino okusinzira ku bakulu bategeeza ne bagamba nti ennyonyi eno baagiraba ng'ekuba ebifaananyi ng'ekuba wali nkambi za UPDF ebyuma eby'eggwanga lino Bejeno Museveni omuyita wa bulijjo si wa bulijjo ebyuma si babirina Abamerika baali balowooza nti oba omusajja bakitegedde nti ali somehow equipped nti Abamerika bayagala bakozese omukisa guno ampuliriza wulira Abamerika bayagala bakozese omukisa guno basaba eggwanga lya Uganda nti twagala kutambulira kuwono bwewate ne bwewate ennyonyi yaffe erina byetwale Congo Uganda negamba it is okay kakati Abamerika ne bagenda naye nga tebatuuka nga bo bamanyi tebabalaba kombe Uganda ekenga akaami akatono bulijjo kanyomera mitalo wa mugga ebyuma by'eggwanga lino nga biraba ennyonyi egenze ate tetuuka
information ino teyina wala yavudde wabula nti ku ladder systems ez'eggwanga lino nga balaba ennyonyi egenze ng'ate tetuuka ebyuma bigiraba eby'eggwanga lino byenkutegeeza ladder systems. Kakati okusinziira nno ku mawulire agagenze maaso nokulabika nti gavuddeyo okusinziira ku kasooka enkwekwowozaako kw'Amerika okuva mu kitebe ekitwala Ssemazinga Africa kye bayita AFRICOM bafulumiza statement ne bagenda maaso n'okulabika nti bategeeza ne bagamba nti nedda si kituufu we baatulagira okulabika nti tuyisa ennyonyi yaffe we twagiyisa era tetunnabaako surveillance yonna gye twakoze ku ggwanga eryo si kituufu. Omwogezi wa AFRICOM US Africa Command batu bagenze maaso nokulabika nti ategeezezza kyokka wakati mu kutegeeza kino nti ennyonyi eno ne bwebanga yasesetuka okuva ku lugendo katugiyita okusesetuka nti okuva ku lugendo weri erina okuyita mu kkubo lye baali bagiwadde nti yite wano na wano kubanga ekituufu kiri nti baasooka kusaba nti tulina ennyonyi yaffe tulina bwe tulaga e Congo naye mutuwe ruutu. Uganda neebawa ruutu Abamerika ne bagamba nti mujja kuyita wano na wano na wano. Kati Uganda egenda okulaba bwe baatuuka e Kasese ne batandika okwebuzaabuza tebagenda Congo bali awo bwe bagenda e Congo bwe bakomawo Uganda ebyuma ne bigamba Abamerika bakola ki babalaka ki nga bo bambi bamanyi nti Uganda teraba kumbe yali ebaziga nga tebalaba naye ng'ebalengera. Kakati okusinziira ku abatuulizi b'ensonga bavudde ne beebuuza nti bwe kiba nga kyaliwo emirundi esatu kubanga bakulaga nga kino kyaliwo ennyonyi eno eyinza etya okuva mu luutu gye baali bagiwadde enfunda 3 olwo tugambe nti baali babula nga 14 babawa luutu era bagenda okulaba bavudde ku mulamwa bwe batoloola eringa weddemu amafuta ate nga mwegali ennaku z'omwezi nga 15 ennyonyi eno y'emu eddamu ekikola nga Uganda negamba nti bano babalaka ki waayita okumpi ebbanga lya sabbiiti ng'emu n'ekitundu neddamu n'etambula nga bagiwa luutu y'emu naye era nga yeefuula ebuuze kumbe ekuba bifaananyi. Kaakati amagye g'eggwanga lino nga gayita mwogezi waago Felix Kulaije bwe batu bagenze maaso n'okulika nti bategeezezza nti yatukuba ebifaananyi eby'amafuta gaffe Amerika abirina ebifaananyi ebya beesi zaffe ezimu nga zibadde na zakyama ezibadde zigenda maaso n'okukozesebwa obulya okufaafagana abasajja abayitibwa aba ADF munda mu ggwanga lya Congo. Abasajja ate kaakati babirina naye bo beewakanye bagamba nti tetwabega muntu yenna era nga tuyinza okubanga ennyonyi eyinza okuba aseeseetukako katono okuva mu kkubo lye mwatuwa naye nga temweraliikirira tetulina muntu yenna gwe twagenda